25 mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 buli lunaku olwokuna mbeera mugana Dr. Sam Kazwe katulaba kiki ekikoze amawulire erawa sebo lamusa kubatuliriza ampuliriza nkolamusiza era nenkwanisa program eno. Parliament ye Zimbabwe yakyusizza ssemateeka ekyali Sebanansi nga boogera obwama kyukakyuka ki ezo ezizze ezirese bannansi b'e Zimbabwe nga boogera obwama? Enkyukakyuka zino zirimu ebintu ebiwera mu ssemateeka n'ekimu ku ebyo ebiwaawaaza nti ekisanja kya President Emmerson Mnangagwa kinaanuddwa. Ekisanja kino kyalimu kibadde kirina okuggwako omwaka ogwa 2028 ate olwo abadde akoze ebisanja bye bibiri kati ennongoosereza eno ekinaanudde ekisanja ne kiva ku myaka 5 ne kigenda ku myaka 7 so kakati abo wakufuga okutuusa 23 okulonda okulala kutegekebweyo. Senate jo ye yatudde neyisa ekiteeso kino naye nga mu kusooka Parliament ya Zimbabwe yasooka okuyisa ekiteeso kyekimu wiiki ewedde ng'enkola bweri mu Zimbabwe nti ensonga buva mu Parliament ate egenda mu lukiiko lwa waggulu olwa Senate. Kakati olunaku olw'eggulo ababaka 75 mu Senate bawagidde ekiteeso eky'okukyusa ssemateeka. Ababaka abawakanyizza babadde bana bokka. Ekirala ekyewuunyisa mu bino nti waliwo ababaka ba Parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu kibiina ekya Citizens Coalition for Change. Ekibiina kino edda kyayitibwa nga Movement for Democratic Change ekyomugenzi Morgan Tsvangirai. Kati ekibiina kyagenda kyemulula ne kifuuka Citizens Coalition for Change CCC. N'ekibaddemu enkaayana mpitirivu era n'amaanyi gakendeerera ddala. Kati mu Senate kirinayo ababaka 27 ne ku babaka 27 23 bawagidde ssemateeka akwatibwemu bana bokka be bawakanyiza era abaana abo bakibiina kino ekya CCC. Ampuliriza kyenjala okulaga nti ekibiina kino kibaddemu okusuka omuguwa. Omutandisi waakyo ye Delson Chamisa gwe tumanyi eyava mu kibiina ekya MDC ekyali ekya Morgan Tsvangirai naye babadde n'okusuka omuguwa mu kibiina kino ate nga ne MDC yavaayo naye waliyo okusuka omuguwa. Kati ssaabawandiisi ow'ekiseera ow'ekibiina kino Sengezo Shabangu yatandika okuteetera n'aba gavumenti ye Zimbabwe aba ZANU-PF mu kusika omuguwa ng'okulonda okusembayo kuwedde okwa 2023 yawandiika ebbaluwa mu Parliament ng'asaba Parliament esazeemu ababaka ab'ekibiina kye mwakola nga ssaabawandiisi era nga nti kyali kisaliddwawo mu kibiina nti ababaka abo baali basiiwuusa empisa olwekyo ekibiina ne kisalawo basazibwemu. Kakati Chamisa ng'omukulembeze w'ekibiina n'abakulembeze abalala bakiwakanya ne baga nti tewali ogani ya kibiina kyonna eyatuula n'esalawo bwetyo nti ono yawandiika buwandiisi bbaluwa ye naye Parliament ebbaluwa eyo negikkiriza. Sipiika n'aga ebbaluwa ntuufu era nega nti Sengezo ye ssaabawandiisi bo gwe bamanyi mu mateeka ow'ekibiina ekya CCC n'olwekyo baba awandiisi akiikirira bulungi ekibiina ekya CCC nti gwe basobola okuggyako ensonga entuufu ey'ekibiina. Basajja batu ne beekubirako enduulu mu kooti nti batulanga bwemagi ne kooti nekkanya ne Parliament nekkanya ne ssaabawandiisi ebifo ebyo ne birangirirwa nga byereere. Bwe birangirirwa akakiiko k'ebyokulonda ne kategeka okulonda okujjuza ebifo ebyo ZANU-PF n'ebitwala era nga kekaali akabadi Sengezo ke yazannya n'ab'ekibiina ekiri mu buyinza nga kye baali banoonya ZANU-PF yali esenza ababaka naye nga teweza bitundu 2 kati nga yeetaagayo ebifo ebirala. Kati kye baakola kwe kuyita mu ono ssaabawandiisi wa CCC n'ayitayo ababaka be ne bategeka okulonda sebeno si firimu bintu bya ddala si kina Nigeria amanyi n'ebya firimu tubijja mu bya ddala so kakati ZANU-PF neefunamu n'olwekyo lwayo tekikwewuunyisa nti
n'abo abaasigalayo nga bateetera n'essengezo ono ku 27 ababaka 23 balonze nga bawagira ekyokunaanuula ekisanja kya President Emmerson Mnangagwa kati afuga okutuusa 23. Ampuliriza ennongosereza eno tenaanuula kisanja kya President kyokka, banaanuula n'ekisanja kya Parliament n'ababaka abaliyo balina emyaka emirala 2 egitaliiko kusaba kalulu bagibongedde buwongezi mu nnongosereza eno. Kakati ate ekirala bwe banaatuka mu 23 mu kulonda President tebagenda kuddayo mu kalulu. Parliament President ajja kulondebwanga mu kalulu. Parliament yerirondebwa mu 23 yerironda President ow'ekisanja ekirala kya myaka 7. Ababaka bo bajja kuddayo. Ababaka baddayo mu kalulu. Kati bo bava mu kalulu ne balondamu President. Yenkola kati gye baleeta. Ekibiina kino ekya ZANU-PF kye kifuze Zimbabwe bukyanga bafuna obwetwaze mu 1908 era ng'eyasooka tujjukira yali Robert Gabriel Mugabe n'abawuuba okutuusa 2017 bano lwe baamuvuunika ba Emmerson Mnangagwa ne General Constantine Chiwenga omumyukawo. Kaakati era obukulembeze bulabika ate bugenda kweyongerayo kubanga ennongoosereza eno ekkiriza ne Mnangagwa ate okukomawo mu 23 kubajjukira kati enteekateeka mpya bino ebisanja byawedde kati eri nkola ndala so nawali agenda kukomawo era kino kireesewo okusika omuguwa munda mu kibiina wakati wa Emmerson Mnangagwa President n'omumyuka wa Constantine Chiwenga. Jukira olutalo bwe lwabalukawo mu gavumenti ya Mugabe wayina ekiwayi ekyali kikulemberwa mukyala wa Mugabe Grace Mugabe nga kirimu abantu nga Jonathan Moyo, Kasikuwere yali Ssaabawandiisi wa ZANU-PF n'abalala nga bali mu kutembeeta mukyala wa Mugabe amusikire. Mu kavuvuŋŋaana ako Emmerson Mnangagwa n'adduka n'agenda ne wabweru w'eggwanga erya Zimbabwe. Kati Chiwenga eyali omuduumizi w'amagye bw'avuunika Mugabe Emmerson Mnangagwa kwe kukomawo eyali omumyuka ne bamuteeka ku bwa President. Bwe bamuteeka ku bwa President Chiwenga abadde omuduumizi w'amagye n'ajja afuuka omumyuka. Naye ng'entegeeragana eri nti ono bw'anaafugayo ebisanja 2 ajja kuba alekera General Constantine Chiwenga. Wabula ekisanja kino ekyokubiri mu kisanja ekyasooka baatambula bulungi. Ekyokubiri kino bwe kitandika Mnangagwa n'afuna abamulya mu ngalo ne batandika ng'okuba ebipande nga baga nti Mnangagwa ayina n'okkomawo ne ku kisanja ekirala. Embeera yayongera okusajjuka emyaka 2 gye tukubye amabega. Abantu bano bwe batandikanga n'okkakaba minisita okulangirira nti bawagira Mnangagwa ne ku kisanja ekiddako. Era ekyavaamu ku ntiko ya byonna omwaka oguwedde tabamiruka w'ekibiina kya ZANU-PF kwe kuwagira ennongoosereza zino. Ennongoosereza ezayise jjo zatandikira mu bigambo myaka 2 gye tukubye amabega. Ebigambo ne bigobererwa okusalawo kwa tabamiruka wa ZANU-PF. Ebyava mu tabamiruka wa ZANU-PF ne bireetebwa mu cabinet eye Zimbabwe mwezi ogwokubiri omwaka guno ne biyita wiiki ewedde ne bireetebwa mu Parliament ne biyita kati olunaku olw'eggulu ennongoosereza zezimu zezayise mu Senate. Mu Parliament ababaka abawagira ennongoosereza zino baali 216 ababaka 42 bokka be bawakanya ennongoosereza zino. Kakati bannansi ba Zimbabwe bangi kye balindiridde okulaba kwe kusika omuguwa wakati wa Chiwenga ne Mnangagwa kubatuusaawa kubanga bazzeeyo mu mbeera ya Grace Mugabe yaba Jonathan Moyo Kasikuwere nga bateekateeka Mugabe okusikiraani Mugabe nenga waliwo abakiwakanya. Kati ne ku mulundi guno Mnangagwa obuwagizi abufunye abaka bali 216 mu Parliament ento. Mu Senate nafuna obululu 75 bana bokka bawakanyiza. Naye Chiwenga tannavaamu mwasi era tayatulangako nti awagira Mnangagwa mu kkubo lino lyakute nenga ye mumyukawo. Kati abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti
amaaso bagatadde ku kiwenga si ku opposition kuba opposition yaggwawo e Zimbabwe nga bwe tuwogera kati kuba tujjukira nti mu 2008 yawangula n'akalulu Mugabe n'akakibwa okukola nabo omukago Shangirai najja mu gavumenti nga saba minister Tendai Biti najja mu gavumenti eyo nga minister omuwanika amaanyi ago gaggwawo mu Zimbabwe myaka gy'ekyenda myaka gy'enkumi 2 amaanyi gali mangi aga opposition ng'olina abantu nga Professor Arthur Mutambara ng'olina abantu nga Richard Morgan Shangirai ng'olina abantu nga Tendai Biti n'abalala kati abo bonna bali wabweru w'ebyobufuzi Tendai Biti kati yadda mu kibiina kya bwannakyewa oyo yalangirira ne Morgan Shangirai nti awangudde okulonda kwa 2008 era ne bamugulako na misango gya kulya mu nsi y'erugo mu 2008 Shangirai n'agaana okuteesa okutuusa nga Tendai Biti bamusomolodde kakati oyo ebyobufuzi yabivaamu Morgan Shangirai yafa Professor Arthur Mutambala ebyobufuzi naye yabivaamu naddayo mu kusomesa mu university kakati eyali omwana omuto Chamisa kubanga Chamisa okusooka okujja mu parliament yajja wa myaka 25 era yali asinga obuto omunundi gwe yayingira mu parliament ku biseera bya Morgan Shangirai ye yajja okutuuka ku ntikko ya kibiina ekya MDC naye bwe yatuuka ku ntikko ate ye yakuba ekibiina ekigo obukulembeze bwe ate bwe bwaleka MDC ku ttaka n'atandika Triple C kati ne Triple C fenna tusobola okukkiriza nti bagimuwambako kubanga olabye nti musindi kuba 27 beeyina bana bokka be bawakanyize ennongoosereza zino kati Chamisa kumpi ebyobufuzi naye alinga atabirimu nayo oyo gwe mumuli gwa opposition e Zimbabwe ebiina by'obwannakyewa biri ku nsonga z'ebyobufuzi tebiyina nawo bisobola kuyisa kigere kubaako kye byogera yadde bantu 5 okugumba mu kibuga Harare tebasobola kubakkiriza so kakati amaaso abantu bagatadde ku kiwenga oba ayina kyayinza okukola okubataasa ku Munangangwa so embeera bwetyo bwefaanana mu ggwanga lya Zimbabwe nga tugyeko okuba nti Munangagwa emyaka gye gyeyongera mu baayitu okendoza n'ababaka waliwo any other good mu nkyukakyuka ey'okunaanula ekisanja kifuuka eky'emyaka 7 oba n'okukosa kw'abannansi since boogera obutunutu enkyukakyuka eno eyina ekigendererwa kimu kyokka kwongezaayo bukulembeze bwa Emmerson Mnangagwa ebirala nyongereza era ekibanaanuzizza ekisanja ekya parliament si kuba nti babadde baagala nnyo ekisanja kya parliament okuwanvuwa naye nga tebalina babongeza kisanja kya president nga kino ekyabwe kisigadde kwetaana ate ekirala nga parliament gye baagala okukozesa okulonda president kubanga Mnangagwa tebakyamulaba mu maanyi gasobola kunoonya kalulu kwetooloola ggwanga lya Zimbabwe kati baagala okumwanguyiza abaka bagende banoonya akaabwe bwe bajja bo bamutongoze so ekigendererwa ekikulu si ky'abantu ba bulijjo bw'okyegendeza gavumenti y'e Zimbabwe mu biseera byayo bino essira teriri nnyo ku bantu ba bulijjo nja kuwayo ekyokulabirako kino nti amawanga ageetoolodde South Africa go tegasindise ennyonyi kukima abantu nga bw'olaba Ghana n'amawanga amalala Malawi basindise zibaasi ga Malawi Mozambique n'abalala ab'e Zimbabwe babagambye nga bwe mwatambuza ebigere kuba wali kumpi okugenda South Africa era bwe mba mutambula ng'ennaku z'omwezi 3 June tezinnatuuka babatemeeteme kakati ebyo ebigambo byavudde mu bakulembeze ba gavumenti y'e Zimbabwe naye nga bakimanyi bo y'ensonga lwaki abantu bangi bavudde e Zimbabwe ne baddukira e South Africa lumu nga nsoma South Africa eyo nabuuza omu ku bayizi abali bava e Zimbabwe waayi nga musoma nnyo bannansi ba Zimbabwe buli kibiina kyoyingiramu kirimu abazimbabwe ate nga bawera nanga nti ebbula ly'emirimu kakati oli bw'amala ng'ebyokukola tabiraba nga kaŋŋende neebulizeebulize mu kusoma ate bw'olinya bulinnya ebbaasi tebirimu nnyonyi ogenda South Africa so kati ebizibu Zimbabwe byeyina bingi nga bivudde ku gavumenti y'e Zimbabwe ya ZANU-PF era bye biddusa abantu kale ne bw'oba toyina busobozi busobola kubateerawo ntambula kubakomyawo ne tusobola kubakudaalira bw'oti
timwagenda na bigere era okay ekyo kireeterawo ne kiri ekyokugamba nti olw'okuba munangagwa munafu emyaka gino wetuginaanula gitandikire mu kisanja kino mwennyini so si naliroozeza nti kino kyaliweddeko then ekijja kinene kikola ku kisanja ekyeddako era waliwo be nagambye nti prinsipe eyo bagyegendereze mu mateeka nti amateeka tegakola nga gadda amabega gasobolera ddala okukola kukubanga twakirabye wano twayogera ku Hungary wiiki ewedde nti Peter Maja bwe yakoze ennongosereza mu ssemateeka naga buli muntu afuga ebisanja 2 ng'ayagala okulemesa gwe yamezi eyafuga emyaka 16 Victor Orban baataddemu akawaayiro nti buli yali afuzeeko okuva mu mwaka gwa 1909 takkirizibwa kukomawo kasitoba nga wafuga ebisanja 2 ne bwebanga byali bya namansasaana ne bwebanga byali byeyawudde n'ofugako n'ogenda kasita ebisanja biwera 2 so amateeka gakoze nga gadda amabega n'olwekyo ensi gyegenda ebyo byoga nti laws do not work in a retrospective manner abantu bangi bagenda babijjawo kati n'ekyezimba bw'okirabye nti ennongosereza bagikoze etandikidde mu kisanja ekyo kyennyini kyesoose okunaanula kati ani aga nti ne mu 3 tebasobola kunaanula kubanga bo bennyini bano ne mu 3 basobola okutuula naga nti naye lwaki twemenya tweyongereyo emirala 2 ekisanja kibe kya myaka 9 era nekitandikirawo kuba kati bw'olaba obuwagizi nti mu parliament babaka 42 bokka be bawakanyiza mu Senate bana bokka be bawakanyiza kitegeeza kati basobola okukola buli kye baagala wansi w'enjuba okay tugendeko mu Zambia court mu South Africa. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like.